Sati kitundu ekyokubiri buli lwakutaano tuba n'emboozi yaffe erambuluddwa obulungi era ya Let's Talk Twogere. Kale olunaku olwaleero tugenda kuba tulaba etteeka ku bannabitone ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission UCC kyavaayo ne kifulumya etteeka ku bannabitone. Etteeka lino lyafuluma dda naye ate oyinza okugamba nti lyakafuluma mu biseera bino olw'okubanga abasinga ate batandise dittukiza mu biseera bino. Kale akawaayiro akasinze okubatabula ko akaligamba nti buli munnabitone alina okusooka okuwaayo kyayeyizza mu UCC n'oluvannyuma bwe bakikkiriza olwo nga kifuluma. Akatwogeddeko ne bannabitone ab'enjawulo ne babaako ensonga ze balambulula ku tteeka lino. Bukya baleeta mateeka wabula lino lyandibalakira. Abayimbi bannakatemba ne bannabitone bonna bakombye okwebaziiribwa bawakanya etteeka ekitongole kya Uganda Communications Commission mwe lyagalira okubanga buli kye bakola bamala kukyanjula gye bali. Bangi basigadde beebuuza ddala kigendererwa ki ekiri mu kino ye lwaki lireeteddwa mu kaseera kano. Let's Talk Twogere. Etteeka lino obuwaayiro lirina bungi wabula akasinza okuvaako kalunsambulira ke kalagira abayimbi ne bannakatemba okusooka ng'okuwaayo ebyo bye bamaze okuyeeya bitunulwemu abakulu mu UCC nga tebinnafulumizibwa. Andrew Beno ne Kibuuka akulira abayimbi ne bannakatemba agamba nti etteeka lino terifulumye ku lwaleero ng'abangi bwe bakirowooza wabula lyafuluma dda. Etteeka lino lyajja dda. Etteeka erifuga ebiyiiye the Stage Plays and Public Entertainment Act kadde lya 1949 bazungu be baalikola ng'olwo bateekateeka okuzimba National Theatre baleeta erivangawo era nga tebabajjangawo ogundi yonna Act of Parliament yonna erijjawo erigobo berikola ki kati mu 2009-2008 emyaka egyo abaaliwo baali bajjukira entalo ezaaliwo wakati w'abayimbi abanene Bobby, Bebe, Kamiri. Bad fights musayi gwennyini kuyiika nga si byakusaaga. Government negating involved, negating interested. Era ne batuyitako lumu mu ministry n'abayimbi bonsatu abo ne bazadde baabwe. I remember Muzeyi Mayanja yali tata wa Chameleon. Muganda wa Bobby omukulu chairman Nyanzi ya representing taata we. Bebe yete yaleta muzadde yagamba nti yakiikidde taata we. Ne tutuula nabo ne officials ba ministry. Taata wa Chameleon yakola kinene nnyo okulinga abaana bano. Bamuta bamuwuliriza, I remember very well. Era yatina kintu kigamba ni abantu bano temuli amateeka gabafuga. Ministry nega nti teeka tuweerera nti tugenda kuliteeka into practice. Kibuuka agamba nti etteeka lino nga yaludde mu kisaawe teryandibadde bintu kyokka balina okusooka okubeebuuzaako. My stand is amateeka tugeetaaga mu industry. Naye twandyagadde amateeka gano gabeere nga ffe bannyinigo ba stakeholders tuparticipate nze mu kugayisa mu kugakola ne mu kugadraftinga. Bannange buli kaseera amateeka gano kati ogw'omulundi gwe gwasooka amateeka okukomawo. I remember sometime what years ago Honorable Peace Mutuzu yajja ne same thing ngaleeta amateeka era ba artist ne bagagoba era ne kulona bagamba nti mufo ky'okugoba amateeka gano tuli ne government tukanye ku kye kirina okubeeramu naye buli lwe gajja tugoba magobe tetwagala kufuna regulations ekikisiwagira ekyo sijja kwogera bintu bisanyusa abantu nzisiwagira industry etali mu mateeka ninjagala amateeka tubenga tuparticipate nze mu kugakola. Mu tteeka lino bw'owandiika oluyimba bw'owandiika omuzannyo oba ekintu kyonna gamba ng'ekitontome nga tunakifulumye na kusooka kutwala mu UCC ne bamala okwekenneenya kigambo ku kigambo ne bakukkiriza kifulumya oba okugaana. Kyembasaba to this time round etteeka lino kiyatisiza waliwo leading aba drama aba theatre
tiyatuuseeyo ko ne bamugamba nti etteeka lyayita dda mu 2014 naye ne bwe liba lyayita I'm sure waliwo kye tusobola okukola nirikola ki niriddamu ne lyetegerezebwa. Kyensaba artist omundu guno baleme kuvaayo kulwanyisa tteeka ne bavayo na kintu kimu titwagala tutuule balonde abantu batule ne gavumenti batule ne UCC ne ministry bateekewo amateeka agagenda okutuyamba. Omulangira Ndawusi omu ku bakugu mu kuvumbula ebitone agamba nti abayimbi bapapye nga tebannatabuka bandibadde basooka kubanga balitegeera bulungi. Abayimbi bannakatemba ne baani bonna tebanaakula mateeka gano bulungi, tebanageetegereza. Ekyo nakyo kiri awo kubanga bw'owulira buli omu kyayogerako n'agamba amateeka gafulumye ye nze ndabanga abajjeeyo obumu ku mateeka obubanyigiriza naye nga the good side of the mateeka tebabijje tebabitunuulidde tebabyogera nako naye banoonya kano ate bw'owandika oluyimba balina okusooka n'okola bwoti bw'okola ekintu kyoyina okusooka ne bagenda ne bacekinga bo kye balonzeemu. Naye kye mbadde nsaba twetaaga ne tusooka tulaba amateeka gano nga industry ne tugeetegereza then ne tulyoka tumanya ge tugenda okuwakanya oba tusaba gavumenti etereezeemu. Ndawusi agamba nti ekituufu liriko ebirungi era n'ebibi ku ebiri wadde ng'omuko okwakkulizo bwenyigiriza talanta ezimu. Gafevalinga nnyo abantu bangi abali mu industry era kyegambe bagalondamu balonzeemu ebibi ne baleka ebirungi. So tetuganye byalina bye beebuuzaako betutamanya abaali abatono kati gagenza okufuluma nga abangi tetwakola ki. Era ye agamba omukulu Bosa yera agamba abantu bano baserebo bayita mujje muwulire kino nekino kyetwagala okuleeta mu nkola bazibu nnyo okuyita ne bajja kuba abaserebo ne before nga tebanagayisa bantu badde bakola ki bansobadde basooka ne batuweerezako bakopies oba kiyadde tetujja kujja bagamba serebo bali bazibu nnyo ne tulabika mutusobola okuba nga naffe tulina kyetteekako ettaafa lyetteekako naye I think amateeka tetugaganye gazze naye tulina okwemulugunya okutonotono kwe twetaaga batereezeemu. Munnamateeka omu ku bakulembeze b'abayimbi muyimbi ate nga muwandiisi Silver Kyagulanyi yasinzira ku mukutu gwa social media n'avumirira etteeka lino kye yayita okulumbibwa wadde nga ku lukumu lw'essimu aganya okuba ng'ayongera okukyogerako. Era if I was giving bike, you would see me everywhere. So, Chenjogera Muganda wange, I am honored that you want my bike, but I don't do TV, I don't do radio. Ate ye Pademan producer muwandiisi ate era muyimbi agamba nti etteeka lirina ekigendererwa ekyokuziyiza talanta n'eddembe lyabwe. Kigenda kulinyirira eddembe ly'okuyiiya, kigenda kulinyirira eddembe ly'okweyogerera, kigenda kulinyirira eddembe ly'obuntu ng'omuntu, kigenda kulinyirira n'eddembe ly'okusinza. Okitegeera? For example, I'm a producer, but I'm also an artist. Nze nyimba Yesu. Okitegeera? Nyimba ku buli kintu. Waliwo omuntu omu ng'ayimba awaana mukyala we, awaana bbaawe. Kati ogenda, how are you going to regulate me? Okuba nti nfuna engeri gy'oyimba entuufu. So ndowooza nti tugenda kubeera ne society eri limited oba eri dormant kubanga tugenda kuba tetwerowooleza. Okitegeera? Byonna byonna bigenda ku mpeewo nga bisalibwawo oyo omu nga bw'ayagala bibeere. Okitegeera? So teeka si ddungi. Waliwo n'omuyimbi Sadaati Mukiibi yawalirizidde okuba ng'atwala ekitongole ekya UCC mu mbuga z'amateeka era nga yemulugunya ku nsonga y'emu. Ekyantutte mu kkooti olw'okumala okwemulugunya nga ndaba abantu abakulu abamu abali mu kintu wakati bo tebafuddeeyo nga ffe tulaba nga abalina ennugu ku bayimbi baakati nti ojja kulaba omukulu Andudeno ne Kibuuka ne munne oli eyeesimbawooko one time bazikutive ne bagamba amateeka bagakola ki Senkubuge amateeka bagawagira. Kitegeeza ki tusooke tulabe relevansi yaabwe giba mu myaka 10 bakoze batya mu industry bo gye bategeerera amateeka essaawa zino. Naye balimbalimba abantu amatulu bakikiriza nti wamma yasayininga tolaba bw'ayogera tolaba bamuwa ssente nobody toligiwa gavumenti erina ssente nyingi niwe negenda ezigabira buli muntu kati nze ebeera empa zaaki sirina buyinza mu kuyisa etteeka eri. Waliwo abayimbi we bakubaganira kumpi kwagala kuttingana the popular artists ate be balireeta enja kuboogera amanya ba Chameleon
bebalireesa bakamiliyoni ba honorable Kyagulanyi Kaakati naye kamuyita erinnya lye yali akozesa luli Bobby Wine ne Bebe Cool nga balwana every weekend abantu ne batuukirira bagamba mwe basiniya abantu bagenda kutingana mukozeewo ki ne tulumba gavumenti egenda tugirayo etteeka nga lya 1949 ng'okkuba omuntu n'omunoza bakubawa fayini bakwesa fayini ya nusu 2 singa baatisi baavaayo at that time ne bagamba kino kitunyiga nnyo namwe gavumenti basaba mukole kino mutereezeemu wano kino tujja kusobola kukikola kyandibadde kitambula naye abantu abamu abayitibwa bakulu ddala mu art era nga baatula mu lukiiko lwali Hotel Africana ne babuukayo nze saaliyo ne babuukayo kati abantu bagamba nti Ssenkubwe bamuguze because it's the talk of town and politics wagundi bamuguze you intimidate others ne basobola okusirika gwe n'olikola olabika nga hero. It doesn't make sense. Art yeetaaga nga alimu amateeka abantu bagenda ne bawemula n'otwala mwena ne babavuma ne bagamba mwena mumala kunywa mwenge ng'ate amateeka gande bali gagamba nti batukirize kino oba kino tukigaana tugire nga bwekiri. Abamu kubalozezzaako ku bigendererwa eby'amateeka nga gano ky'ekibiina eky'abannakatemba eky'abaabizonto. Bano bagamba nti ensonga lwaki ku bye baatuuseeko tebasobola dde olunaku olumu okuliwagira. Abantu abo basazeewo okutuleetera amateeka tewali yadde asobola okuwandiika ekitontome eky'eddakiika emu tewali. Ne bw'ogamba omu ku abo abaami n'abakyala abaleese etteeka eryaffe lye baatuleetedde ffe abali mu mulimu tekuli asobola kuwandiika luyimba lwa bigambo 3 tekuli ne bw'ogamba nti waana mukyalawo tewali akisobola mu abo bonna abakoze etteeka kale ate bali kutukolera nga balituleetera ffe linyigirize ffe. Tulina abantu abakulembeze ba stakeholders be balina okusooka okwenyigira mu kukola etteeka lyonna erina okuyimirizaawo omulimu. Nze ng'amba etteeka B. Ibrahim Bossa omwogezi w'ekitongole ekya Uganda Communications Commission agamba nti baayita abayimbi ne bannakatemba okuteesa ku mateeka gano wabula ne beesigiriza. Olw'okuba kino kitusaddemu ebyobufuzi buli omu ayagala okisipiininga okukifuula bbere political naye kati kyembuuza tebanne bakujja tulaba nga ffe baregireeta kale bwaba tebagala tulaba basabye okulaba minisita n'abalinda lwaki tebagenze nalaba minisita so ani agenda okugonjoola ebibaluma naddala ebikolagana ku mateeka ago bwobadde obuzzeeyo ne tukuba bukuba enduulu. This is an industry. No industry endala nnyo yetengeredde yokka. So ebintu bintu kimu wagala kiyingiza mu politics simbulwa kuba ate tugenda kulonda kati ate bino bane bino birala. Tulina kukulembeza politics mu bintu bino. Politics abaddewo nga tuwe tuli. Actually abantu abasooka mu politics ye Charles James Ssenkubwe be baatise abasooka mu art. Therefore kibaddewo ekiri era tunogenda nakyo mu maaso. N'okutuusa ku lwaleero enteesaganya zikyagenda mu maaso wakati w'ekitongole ekya UCC n'abayimbi kw'oteeka bannakatemba okulaba ng'etteeka lino terinyigiriza luuyi lwonna. Let's talk twogere. Kolika Sabasajja kolika nnyo.